Inside Story Uganda, real source of political updates. Inside Story Uganda. Kakati mbagamba mademba nyimesha ne mbagamba ti wafira omuzira katumbe kyamuyambi wabadde wesitano kandi Idi Amin yajoga Bungereza ne gundi yamutta Tanzania. What about Oito Joko? Brigadier David Oito Joko used to command his soldiers at the front line despite his officers de facto army chief of staff. This army commander did not die in a fierce battle, but was killed in an helicopter crash, orchestrated and executed by government officials, not the rebels he was fighting at the war. Lieutenant Colonel Ogole, who was nicknamed the Butcher of Luwero, and whom Obote assigned to flash out Museveni out of Luwero, did not die at the fault line in the bushes of Luwero. Ogole and Amin died under similar circumstances. Amin died natural death while living as a fugitive in Saudi Arabia, and Ogole died as a fugitive in London, abandoned by his former allies. What about General James Kazini? He survives fierce battles in the Congo and Southern Sudan, to be later killed by a prostitute, and at a time when the war was over. He actually met his death after retiring from the army. We should not forget the General Alonda Nyakairima, who commanded Operation Iron Fist, which sent Joseph Okoni to Garamba National Park. He died in a chair of a plane on his return trip to from South Korea. What about governments? The above also applies to governments and leaders. The Baganda said that Kabaka Tata Nayaba Sakiriza, meaning that leaders don't commit mistakes to order killings of people, but their decisions are influenced by the confidence who pursue selfish interest. Ninabwe nawulidenga aganti nze bankiriya linze byonna. Nafe Museveni yatukiriya linganga mutiziza amaziga mu. Take the example of the Uganda matters, where killed by Kabaka Mwanga. Facts are that Mwanga's death was largely influenced by Isi Kabaka Katikiro. The matter's death was influenced by Isi Katikiro Mukasa. Mukasa reasoned that the killing of the Pegies would force the missionaries out of Uganda. Besides being Katikiro, Mukasa was a strong believer in the traditional religion of Samize. Mukasa had earlier influenced the killing of Bishop Hannington in Buga. Mukasa has eaten a dini and that's what I've seen about Museveni. Even his close relatives, when they make allegations against them, I could take a Museveni. Namaloku bullies and I could. And I don't blame him. Where he made a mistake on me, but was a mut. Was here is a mine. Here I was and Muav. Annie, Museveni arose and Muav. Kamuteke enough na yaka said. To move as an arrow and Vajagon's here, I know Mukazo Mutolom, Muteka, but burning button a Katia Baban. I will never work with them. Kunsimoka, burning them good. Benda Bakadaga, you can open you. Tinaka Yankubia Gulongoji. Never to be in a malongo. A one nze wafe kastonjo kone kutwala yo sentence jenku sabidenti death penalty oboje jufuna sisalawo. That's why I tell them leave me to go tetuli damukolagana mpaka ndukange ngende. Yes, if they is there, if we not there you will go maukanenga babigo kakati nkugamba this also applies to modern security. Whoever beats security can easily kill you. There is also another proverb, and this that kills a dog must first blow its nostrils. Olunata wakabwa lumuziba nyendo.
A dog's survival depends largely on its ability to sniff. Therefore, once it loses its sniffing mechanism, if a government loses a battle to crimes, it does it through failure by its intelligence organizations, and it dies like a dog. The nostrils of a dog are comparable to intelligence services of the state. Once the intelligence organs fail to sniff out the enemies, the state collapses, and it will collapse. Okujja ku president yakoze kuleeta bano abamaji kuba babakutteko. Waliwo kabaka yagambanga nti empologoma eridde abantu nga bamugamba Ssaabasajja empologoma eridde abantu eridde nyabo ate lwe yagenda ng'eridde nyina yamutya mukuba bambowa n'abaleka amuhape nti kigudde ku bajenosi bassa abapoliisi nga basirisa abanyarwanda bwe bali bajja mu Buganda okulima beebakanga bwe bati empologoma bwejja nejja ku kiramutwaye abamaje babadde mu kiramutwaye kakitwaleka aba kiramutwaye bajja kuva mu kiramutwaye abamaje. The attack on Katumba Wamala is an attack on the military. If a person can have it in his mind that he can attack a general, the army's invisibility is at stake. Tunawona konafu. Chireka wa security yeggwanga abantu badde baga nti eri guruguru bwe balumba General Foster General. Let me tell you, nti Al-Qaeda is headed by highly intelligent people. Al-Qaeda gwe bamasheeka bano bemula bababuli abasajja abalungi ennyo abo bakamugabani batakataka basomera mu jjuzu tebasoma jjuzu ama n'ebirala ebigoberera. They are highly educated people. Babasomesa. If Uganda is planning to send soldiers in Congo, who is in Eastern Congo, ADF, what if Museveni chooses an experienced general? Nabagamba natiba ampulira, that's why I cannot be killed. Nabaga nti Katumba Wamala ye musajja atalina ssasi mu mubiri baali mutaddemu. Luli wakyogera mu program yaliko. Yes. Nti entalo zaalwanye nnyingi naye talina ssasi mu mubiri. Tebaali mutaddemu. Tebannalijja namu. Bawulira nakati kwe bali. Bakuwulira. Bawulira. Nakati kwe bali. Nakati bampulira. Yes. And let me tell you, tubule dakiika 10. Let me tell you, samalenji maze. Nembaga nti intelligent teri gwanga ligwamu kintu nga kya Katumba Wamala. Nilisigala bwezityo. Generals beefing up with their security. That's one. Two, normally, bagudde mu kintu kye batasobola kuvaamu. Government cannot escape Katumba's assassination attempt. Why? Ekifaananyi ekyo kye mwalabye tekinologi bw'abazungu akikomyawo ne face n'agikulaga kiruwa ekyo yabadde ku boda if is the real one abapiki ababiri bw'okwata miso ekikomyawo miso ekomyawo n'ekikulaga nti yoono waliwo n'ababadde baga nti kamera polisi zeekosa ziraga migongo gyokka ekyokubiri tumiteriyo polisi ya Uganda nze njitegeera. I know that you are security organizations. Omanyi Saddam Hussein yabula mu Iraq. Naye ng'ayogera bamuwulira Abamerika. Mwenye Abamerika kye baakola baafulumya matatu cards nga ziriko nti ono millions za $5 ono millions 3. Kojja wa Saddam Hussein teyamwogera. Mwamulagayo. Yes. Naye ate tebazimuwa zonna. Toy mbabuulira wano mu Uganda. Toyinza kugamba nti amanyi omuntu oyo gyali waliwo obukadde 5 ne batamwogera lwaggulu. Sokolide tamali kyogamba kati security bateekeko bounty. Tebayinza kukikola kuba bamanyi tebaagala aveeyo. They can even kill him. Naawe. Let me tell you. Poliisi mu nsi yonna eteekawo ssente. And I've got examples. Police waliwo banka gye babba era driver yakolanga bya Katumba byakoze bwasirowinga sokolinde driver owa Katumba yabadde hasirowingamu kakati ababbi ne babba ssente batyako n'abagundi n'abakuumi ba ssente za banka ne bagenda
ekasangati baba baziika munnaabwe akasajja akalaalo ke baakula nako ne kabalaba nga baziika ne bakagamba tukatte like when they tell me nti bamutte waliwo another voice mugitegeera the chairman said that Serena when you kill with blood you become a vampire. We have fought with this man for 7 years. Give him what he wants and we monitor him as a rich man. If he attacks us, then we use another option of elimination. Nebagamboli yagenze who compromised ICC organic case. I didn't know that even ICC is compromisable. Is upbeat byawedde basa abantu lebatwala organize byabwerere. Another one said you are stupid. Sente zange nazijja mu America ne Australia Russia ne bajaze kwatirayo neza akatafe bazikwata. Every time they meet to kill me there is a voice egana ne bali bagenda okunzika tabakalancho oli yagamba munne don't kill that man, you will kill the flesh, the idea will remain. Tobimbulira na kubimbulira e general nga mi nanga tosula wo imugana nabitegedde soko olinde walingo bitegerede kakati gwe lwaki buli lubagala okunzita waliwo akuba essimu nanga nti va waawo nene shiriki ekowa shiriki enkumye nandi baseke wano nti katonda yatakowa shiriki naye etuusa okukowa mumpe ngende mbalekere ekintu kya mu kisuule abalala bajja kiyolawo. Kakati nkugamba nti abaana abo baali baziika munnaabwe eyafa omulaalo nga abalaba bakati tetukatta kalaalo kaabo tukuze nako naffe wakati wakula n'omusajja nga bamuyita Minani emmotoka bwe yamutomera mu ekalisizo bankubira essimu amanyi muganda wa taatawo otomedde mugundi otomedde muganda w'abamirundi abo kakulya waffe ka Minani wakula nako ewaka. Kakati bwe bamuleka omulaalo oyo omulaalo aba ali kasangati n'abulira ekirango kya poliisi nti bataddewo miliyoni aga 5 anaabawa amawulire yagenda kasangati ku poliisi baali tebanabuuzayo manene olipata wapi wakati bwogenda ku poliisi n'oyogera babbi bonna bali ku poliisi saidi yonna yababbi bakutta era kana akakiiko k'amagye kalina okumanya kututooko tu balina okugjayo omuntu anaababuulira amazima. Kakati gwe wooli gwotera okwogera amazima bagamba nti olina n'olugambo kati abuboso bampa omulimu nti bajja kumbatulira bwerere mama asijja biyingiramu togera biyingira kakati tweyongereyo. Omusajja yagenda ku poliisi babasanga waka ng'abavubuka basima toilet naye nga toilet eri waggulu bweti eringa ejjudde wansi y'ebbanka ya arrested. Mukamuleba yatuma abasajja batte mujjawe kati baba basiba omupiira awo kulinaana radio sim totalo oba share eri wano awuli abanyime yasiba mupiira gwe tetugenda kuwa ku ssente oli munafu. Omukazi yabadde akulemye n'okukuba essasi nga banne omukazi yabadde mulungi nnyo ate nga ayina olubuto oba temumpa mulekeyo. Omuvubuka yali asiba omupiira yakwata enamba ya mmotoka yakwata enamba yaki y'emmotoka aba ali awo nga poliisi efulumiza statement anaatuzuula ku mawulire agatuyamba. Omuvuga yakuba essimu yagenda ku poliisi when the police was still trusted. Mukamuleba n'akubira munne essimu mukwano gwe waba webale kunsabira ebintu byange kati ebintu by'abaana bange bokka kakazi bakasse koza akubira house girl namuga nti mami tanadda n'oyo house girl olwawulira nga bataddeko sente naye n'agenda ku poliisi. Mukamuleba yayita omusawo omuganda ewaka bakwate omuzimu ne house girl wewaka olwawulira sente. Mukamuleba was convicted yalina accountant eruzira mpulira kati ali mu kkomera. Why? Oba abazungu babikola bateekawo bounty taddeko sente zizino poliisi yawano tebikola because yo yennyini waliwo chairman yali mubbi chairman nga olwotuula naye
chairman wekyalo ngo botula naye abbe simu yo ate ye munamufuuza kakati waliwo omusajja ali mugezi nadire simu ye nagireeta naye ng'evuga kide ekide okimanyi bo abuuza simu ye tagiraba ani agina mukeberaabo kyempambaga nti omwavu ogenda mu gavana omugagga n'afuuwa bafulumyani g'omwavu kuba gwali ayo bikomando ye katonda mathematician ekizozi ya motoka tekuba gyeva naye ate ekizozi y'omuntu ekizi kyo kiwunyi otambula nakyo toyinza kukyekweka era okiwunyiro tukisindikira banno chairman ng'omusajja yamuteeka n'agenda agikubako bo ani akitaddemu ani akitesimu eno mu kooti yange ani akitaddemu kati poliisi ya Uganda esobola kuteekawo sente ne baziteekawoko nga Kayihura waali ne bakuba n'obukookolo ne obukookolo bwo bwabulirawo bwe bakuba mwagamba nti abaana abaali balaba abakuba ebifaananyi nga batakaweesa ku geeti ye nti bwe bagenda ku poliisi babatta. What was the purpose? Era nababuuza if the police does not come out to reassure the public who will give you evidence anymore. This is why mu Uganda nabagamba nti singa Salimu Sala ateekawo office mu Kampala Muhoozi n'ateekawo office mu Kampala ejja kukola okusinga military intelligence. Sale yeba mumanyi ali generous bajja mubba naye ati lisi ajja kufuna information agikole ki Muhoozi ajja kufuna abamuganda tutwale watatawo to have military intelligence yakandiho you better open up an office in Kampala to have ISO let Sale Muhoozi open up an office in Kampala where they can receive information. You will see a lot of information that cannot be collected by Kandiho obawadde hamagezi ndizenyere wa Kandiho nga lwaki togenda miso yange ekolaga n'omuntu yenna me do I work with these people bani ba administrators ba miso ebyange byonna mbitwala wa president and they know era bagambye the president ono gwe abadde atadde under house arrest yamukubidde obutambi obutambi ne babuwulira bonna ne bagamba nti oyo mirundi lwaki tebagamba military intelligence bagiwamba at one time they suggested but Museveni is a very funny man. How can you hand over these sophisticated machines to a madman? Mwenda yabagambye nti bigula millions of dollars kubira mukaga ebyo ebyuma ndi talent teriyo. Professor yasoma psychology n'abagamba Museveni wanted a flamboyant man who cannot be compromised. Olaba muntu osizza bwe muntu osa n'osiba n'olagira kiryowa kiwanuka agende mu state council alimese ekizimbe kyange n'ogamba kiryowa kiwanuka addire tayite enfu nfune ekizimbe ekitali kyange tulwanagane byonna mbiwulira naye gwe alwanyisa ebintu byange gwonsibye wano akuwa ebibyo ogende siibula omuddu wagende kati siibula kuba nze saagala bukulembeze nze neensonyi nalabye Kadaga nga atudde n'egundi enankabirwa Ruth n'ebikondo ku kisenge ng'olwo lwonna nankabirwa ndwanyisizza nentuula naye Museveni tasobola kukinkola nti Kadaga ajja kudda ku bwa vice abamunyedde ku mutwe abamunyaddeko bali mu state house bannankabiro vice president yabeera under state house bannalweso banfuge nga nfuna million nkaaga omwezi zafunidde emyaka 35 ne graduate ngenda wa Museveni nemugamba nti muzeeyi sigenda kulwanyisa recommend me for an international job tonda bawuwala. Let these people release my money. Let these people release my financial resources. Nekyapa kyo bakikulu nkoma wano twajja kukola ki mu Kampala kunoonya ttooke kiba gwe kikutu ojja kukola ki kunoonya ttooke ko kunoonya mirimo twakima sente kankubuulire ensi tekungulwa kituufu tugiryako mako bene kiwanuka street ogiraba kuliko abasuubuzi bameka wai bangi bakyuka naye oluguudo balubulamu wani bene kiwanuka bwe batunze ennyumba ye n'amagufa ga mukazi we ne bagajje walabye nga babasuubuzi basonda sente a hero bano ba matters
mbali ngamba abana bange kumacha nembaga muli basomi nnyo naye nze mbasasira muba matters abo bebatta muli mufaza abavaamu walabe kalinali avamu ba matters abo tell me nanti bote baza their families are traceable Matia Mulumba yena abakazi basatu nga Musoga teyaleka baana yaleka their families are traceable the only problem si Baganda the majority of these people are not Baganda Abaganda tibawangayo baana baabwe basigangayo baani envuma ye mwana akulidde mu Baganda tutemvuma tuleke nambe akule yabatta ate nabagambye abali balina embagamba nti ekyakubisa mwanga kyali kimu ekyatisa abasomi mwanga uzingale yitukiro basomi bane bamukolako report nti abawalabu gali n'abawalabu atta abasomi waliwo abawalabu tipu nani badajonga school like Gaddafi tiata abantu omuzungu takyukangako mwanga ne bamweza kapiteni ligati kakati nze mbabuuza you tell me mutunuye alinya mbukatuliki Emmanuel Otunga Kanali we Tanzania Emmanuel Kiwanuka Nsubuga Kalidinali Emmanuel Wamala mukatuliki mugundi Kalidinali waliwo Emmanuel yani era naye muka uwe Kenya ne Emmanuel why is it that Emmanuel becomes a cardinal yazalibwanga Yesu kolonako tikitegeeza ndi Katonda alinamu babanonya ninjagala mumbuulireyo mu family z'abajulizi ani alimu and how long did it take the Pope to recognize bajulizi kati gubulwanira ensi alla takolanga kunsi nagikolanga teteredde gwegitereeze nsegula mirambo nga temufiiridde mu gugo abomuti babaka abomuzira babakaaba ngabomuti baseka kati olwo owunziko otya nga nyinyuka oba bampadde oba tebampadde ngenda kunyuka emyaka gyange gisigaddeyo gikolera abaana bange era mbagambye ate tekyenjogera kituukiriza nvudde ewange ewaka nga entabirwamu nzigyeyo sitisa abaana b'abaana babwereere tewali motoka gyejja kubeeramu ng'endabirwamu ziri bweru oyo driver bwe yawulira nti basaani base baderiva akawiisa teyajja I drove myself. This is the second time to drive myself. Ngenda bilwamu nzitidde wansi ningenda ku beat nenkola bundi sagala kutisa baana b'abantu mutababwerere kati eyo family yo drive Kayondo yawedde waliwo yagenzeeyo bamuziike bagenzeeyo byakoledde akoledde bwereere ensi tekungulwa ensi tenunulwa Jesus was fighting for his father's kingdom ate ezo bodaboda gamba boolire abo abasajja ne basula bodaboda tosobola gitegeera bakwata bodaboda 3 ne bakolamu emu ne bazisumulula ebitundu ne bagattayo emu toli balabako naye the government is in a big puzzle. Why? We have the technology to turn the face of that man no mulaba. Yes, technology jali. 2, they must, the police, the army, not the police is this way like a means of errors. Ngatana yo dana nono mukaza ino mutu okumulinga mangata. Tajja kulaba ko bagenda pako ma COVID. Museveni bana bamkumugema emirundi 10. Abantu babagamba bamukuba yeti bamukuba mpiseri muddakala. Atali tadayana mugema ali discredited. Katujo buno star times Dagala lya COVID limala banga kinga telina baku expiringa. Kati limwali itafu. Solve the problem of trust. Ngadayana tanava mu ministry. Kati babadde balwana COVID mungi nnyo COVID kati bagamba Uganda yewoze mu IMF ngenda kuziri yako mu yunoni ekintu kya mutuleke today waffe nsuwa etayati sedda ye mugga